nina unasanze statement emu gye wakola nogaa tosobola kwerabira mwaka 2019 kituufu statement eyo kuggwe etegeeza ki mwantuukizza nabwe nti emmotoka yava mabega netomera naye kuba piki negwa mu luguudo bweti neggwaawo nze ngenda okudda engulu nga mpulira okugulu kwange sikyakuwulira ne bakubira abantu bebamanyi nange ne mbawa ennamba y'essimu ya sisita wange n'ey'abantu be nnali nabo wano mu kaseera kati ne baali bantuuseeko nenziramu nenvaako ndowooza ngenda okuddamu okudda engulu nga ndaba okugulu kwange kuli mu kaveera bantwala mu ddwaliro ebyaddirira awo saddamu bitegeera nagenda ozuukuka enkeera ng'okugulu tekuliiko anti omanyi before eba surgery right manyi nti what I know nti ebiseera ebisinga nga tebanakola muntu surgery basooka kwebuuza ku bantu tumukkirizi gamba babeebuuzaako abantu abakulinako obuyinza nti babeebuuzaako nga tebanakola surgery yonna twaniriza ku S Media Uganda Talk with S Show omulabi waffe omulungi amanya n'eddoboozi Nabulime Esther tuli mu Women's League platform kwe tutuula n'abakyala ab'enjawulo ne batuwa ku experience batuwa ku mboozi zaabwe ezigattako ezongerako era ezizaamu amaanyi n'essuubi olunaku olwaleero tambudde neŋŋenda Salama Road nensinkana omukyala Senkubuge Aisha abasinga ku social media gumanyi nga Queen of Bouncers wenjogera bwentyo osobola okitegeera nti njogera ku mukyala bouncer so bangi mulina ebibuuzo bingi nyo batugenda kuba tubyogerako mu programu ya leero so omulabi waffe omulungi nkusaba otuule okkalire gwe mukyala ali eyo nga oli oweddemu amaanyi oli oweddemu essuubi eno emboozi egenda kugattako egenda kuyamba so tuula kalira yes sanyusa okulaba mukyala Senkubuge Aisha nange okusanga mukyala Easy kituufu yes obumpita Esther you are the CEO yeah nange okusanga mukwano amina you know okutuwa chance okukyalirako it's a pleasure tusanyuse nnyo by the way nakubidde akasimu tewankalubiriza you just said you know come and see me and I was like I'm very much okwogera n'abantu gyokoma okwogera n'abantu ofunamu okay thank you so much you're welcome osiibye otya oli otya ndi bulungi nebaza Katonda nsiibye bulungi nasuze bulungi so nebaza Katonda ku lwekyo amina okay mukyala Senkubuge tukimanyi bulungi nti oli business woman abasinga kumanya nga Queen of Bouncers naye tuyinza okwagala okumanya mukyala Senkubuge Aisha yani eri omulabi atulaba ku S Media Uganda omulabi atulaba n'ensi yonna S Media amanya nze Senkubuge Aisha ndi mukazi business woman ndi maama ndi mukyala bouncer ndi mukyala akola emirimu gya bulijjo ate yenyumiririza mu ggwanga lino okay nakitegeddeko nti okulira oli omu ku Bouncers Association Uganda bow right so tunyonyola ekola ki n'ebirala because wentunuulira mu ofisi olwanaku olwaleero ndaba ebintu bingi ndaba gabye uba right ndaba bow yes so abantu banyonyola ebintu bino bitegeere bulungi okay mu office nalwaki bakuja n'abakyala lwaki bamuta n'abakyala Queen of Bouncers I think ensonga entuufu kakati omuntu bwawulya Bouncers Association Uganda oba UBA oba Uganda Bouncers Federation tamanyi kivuddewa naye twali bantu ab'enjawulo oba mu kusooka nyizo gabaali abantu abatono ab'olubatu abagenda ne balaba nga omulimu gw'ababouncer gwetaagisa mu ggwanga tegwali mungi oba tegwali common kyokka ate nga eggwanga lino lyali lyetanyidde nnyo ebintu by'amasanyu n'ebya showbiz kati ate nga mu nsi ziri ezaakula tewali ekigambo kye bayita kucakala nga tewali bouncer oba bodyguard ffenna tukimanyi Uganda nsi ya ddembe gyendi naye eddembe erigirimu terisobola kukuuma buli muntu
kati ne tugala katuyiyeewo ekintu ekisobola okugattako oyo nga ye ayinako ku ssente ez'enjawulo zasobola osasula omuntu namugala jangu omperekereko wano jangu onkuume wano jangu onsitulire ku nsawo yange nze sijja sobola kusitula nsawo jangu obeere ng'onnyambako nvuga ate nga bonzigulira n'oluggi abantu bwe batyo so babawunsa bye tukola abaami ne bakuŋŋaana abaasooka mu ntandikwa saaliwo by then nali natambulamuko wayitawo akaseera katono nange nenkomawo kati lwaki bampita queen of bouncers nze omu ku bakyala abatandika oba abaasooka okwenyigira mu ekyo lwaki ensonga nali ntambuddeko nga nkirabye kati bwe najja wano nensanga waliwo abakitandiseeko kyannyanguira ne bongerako kye nali mmanyi ne tugattagatta ekintu ne tukikuza ne kikula ye Bouncers Association Uganda gy'olaba buli wamu kati lwaki olaba Uber kati nga bamanya abantu nga mutandikawo ekintu ekitali kyakusasula musooka kuteekamu kati awo mukuteekamu era temubulamu obutakkaanya kati mu butakkaanya omwo bwabalukamu wajja ne bafunamuko ate enjawukana kati ne beeyawulamuko ate abamu ne bagenda ne bakola ekirala abalala ne tusigala ne tutwala bbawo mu maaso bbawo kati ne wabaayo Uber ne bawaayo ne bbawo kati oluvannyuma Mukama naddamu n'atusobozesa kuba twalindowooza twatondebwa kubaamu n'abalala ne bakkakkana ne setoli nga tugamba kati tukiteeka engeri gye kikutte ng'oli eyo oli ngoma nene nange ndi ngoma nene however bawo esinga ku Uber nnyo kati ne tugaa kale katukomewo wansi tukomewo ku ground okola obulungi omulimu gwaffe tulina kukkaanya netukolera wamu ne tutondawo kye bayita Uganda National Bouncers Federation tugatta Uber ne tugatta ne bbawo kyova olaba ebintu byanjawulo kati eno woofiisi bonna baanirizibwa bonna batuulamu bonna bajja buli kanyamuma yenna mu ggwanga oba ova mu kibiina ki oba ova mu kibiina ki wano obeera welcomed that's good kati abakyala bali eyo beewuunya okulaba nga ndi ne Queen of Bouncers mukuba ku bikonde oba musitula mubeba bubebi byonna tubikola kubanga babouncer tugatta abantu bangi ab'enjawulo tugatta ab'ebyemizannyo tugatta aba trainings ku security tugatta abakola sports ez'enjawulo bakuba bikonde badduka bawuga okasoba nga oli physically fit kati nze lwaki nkyayitibwa queen oba lwaki ndi queen lwansonga nakiri kati okundaba bwoti obula tokyandaba mu field nnyo olabayo balala nasigala mu office enengo bouncer kitegeeza nti olina okuba nga weesobola tugamba ng'ekizze ng'osobola okureactinga mangu so omulabi atulaba Quest Media ndowooza ontegedde ensonga lwaki omukyala Aisha Ssenkubuge bamuyita Queen of Bouncers. Mukyala Aisha gy'onabadde nkola research on you nina wenasanze statement emu gye wakola nogaa tosobola kwerabira mwaka 2019 kituufu statement eyo kuggwe etegeeza ki? Kunze mwaka 2019 gutegeeza kinene nsooka ne mpuliramu n'akatengo nga ngoogeddeko kubanga twali twakagutandika twali tugutandise wajjawo obulwadde mu nsi yonna ne Uganda ne butuuka COVID-19 kati COVID-19 bwatuuka wano nga bumanyi tetwalina mulimu mulala gwe tukola okujja kukubeera babouncer kuuma bantu kola ku night club genda mu bifo bisanyukirwamu genda mu ki byonna byaggalwa kati bwe bimala okuggalwa mutuufu twabeera stranded buli omu waali buli bouncer yenna waali mu weeks 2 ffe enjala yali etandise otuluma lwansonga tukolera mmere ya leero nzijewa mukyala ST nampa omulimu nampa sente kati sente zampadde mu butuufu z'okusevingako ziba ntono zibadde zikyali ntono ng'okozesaako ebyo byoba weetaaga mu kaseera ako n'omala nga singa enkya oba tokoze oyinza obutafuna kyakulya lunaku luddako kati COVID-19 najja ne tubeera naye olwokubanga twali tukolagana n'abantu bangi ab'enjawulo nga kwe kuli n'abantu bangi abatusapootinga abantu baatuwa emmere twakuba omulanga twajja ku media ne tugenda ku TV ne tugamba abantu tugenda kufiira mu nnyumba ate tulyamuko
nnyoko katono okusinga ku bantu aba bulijjo kubanga tukola trainings okubeera fit kitegeeza kinene olina okulya obulungi olina okukola kye bayita teas n'obeera ng'omubiri guwewuka gwanguwa ate nga mulamu kati twekubira enduulu ntugaba mutatutaasa tugenda fiira mu nnyumba bannayuganda bali bamanyi ki kye tukola ne gavumenti yennyini yatuyambako n'abantu ab'enjawulo Genosale Geno Kayanja abamu ku bantu ab'enjawulo bye twali tukolera ne batuwa emmere baatuwa emmere nejjula woofiisi eno kati mu kutuwa emmere ne tujja tufuna ekizibu nti ate n'entambula yali nsibe entambula mu kubeera ensibe nga bawunsa ali ejjinja tasobola kujja Kampala kukima ki mmere okujjako gwe kwewaliriza kufuna enfuna yonna gy'oba ofunye n'ogitwala oba mu paaka ne bagiteeka ku mmotoka n'agisangawa ejjinja abalala ng'agamba nze ne wendi siina bwe nsobola kuvaawo kati obuvunaanyizibwa ne buddira ffe abakulembeze b'ebibiina ebyo eby'enjawulo byombi okulaba abantu baffe bafunye batya ekyokulya kino kye batuwadde ate kiremena kufiira wano mmere bagituwadde naye okugibatuusaako nga buzibu ya buzibu so towa emirimu egigitambuza egy'enjawulo nga buli mukulembeze afuna oluguudo kwakwata agenda ali agendawa kati nange olwokubanga nali mukulembeze gotabuusa maaso agamba nze engeri gyensula ku Ntebe Road kaŋŋendeko nedda ku Ntebe Road waakiri ava entebe ajja agisanga Esseguku embeera nga mbeera wano ku piki nga tuteekako obuwunga obw'enjawulo nga wano tumaze okugabira abaana okumpi abasobodde otuuka ku woofiisi nga tugenda bantuukezza nabwe nti emmotoka yava mabega netomera naye kuba piki negwa mu luguudo bweti neggwawo nze ngenda okudda engulu nga mpulira okugulu kwange sikyakuwulira dasikuwulira so 2019 kyategeeza emmotoka bali nakubuuza emmotoka mwagiraba emmotoka yawaba neeva ku kkubo n'esibira ku muti gw'amasannyalaze yali ya buyonjo driver naddukamu yali motoka zino ennene Sinotrack zitambuza omusenyu naddukamu tetwalaba ni yali agivuga emmotoka poliisi yajja n'egijjawo n'egitwala Miss Aisha walaba nalaba yo 2019 kyategeeza kyobula oba omwogerako mpulira nga n'ebitengo bijja naye Mukama yansobozesa neŋŋuma kati nakiyitamu so ogenda okudda engulu ng'oli mu ddwaliro ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro saaviirako ddala kusirika kugwawo naye nagenda okuzuukuka nga ndaba abantu bakuŋŋaanya ab'enjawulo nga ndaba nga ndi ku Ntebe Road awo kati mu bantu okunkuŋŋaanya okw'enjawulo kwaliko mu kudda engulu nalajja n'ekintu kimu abantu abaaliwo mu nnyambe mu ntwale mu ddwaliro nga bwe mukubira abantu bange nasigalamu akategeera ne mbawo ennamba z'essimu ez'enjawulo olw'okuba nali nvudde wano nali naakava wano ku woofiisi eno nga twakagaba emmere abantu abamu baalina mu kkubo nga batambula abalala nga baakanda bako kyakubiri nali mu yunifoomu ya kibiina abantu bayanguwa mangu okundikoganizinga ne bakubira abantu bamanyi nange ne mbawo ennamba y'essimu ya sisita wange n'ey'abantu be nnali nabo wano mu kaseera kati ne baali bantuuseeko nenziramu nenvaako ndowooza ngenda okuddamu okudda engulu nga ndaba okugulu kwange kuli mu kaveera bantwala mu ddwaliro ne banteeka mu mmotoka awo yaliwo ne bantwala mu ddwaliro eryali awo mangu bwe twatuukawo ne batugala tebasobola tukolako twetaaga Mulago ne banteeka mu ambulance ne bantwala e Mulago ebyaddirira awo saddamu bitegeera nagenda ozuukuka enkeera ng'okugulu tekuliiko anti omanyi before eba surgery right manyi nti what I know nti ebiseera ebisinga nga tebanakola muntu surgery basooka kwebuuza ku bantu tumukkiriza babeebuuzaako abantu abakulinako obuyinza nti babeebuuzaako nga tebanakola surgery yonna twagenda mu Mulago omukadde gwe tumanyi obulungi owa gavumenti yaffe eno ennungi eriko gye tulimu naye nga omanyi mu Mulago oyo nga tolina ssente tebasobola kukukolako tebasobola ekyo nkiweerako obujulizi
So abantu bange bakuŋŋaana kuba na ssente. Olina kusooka kuba na ssente. We have had a lot of complaints. Oba ofa oba okola ki bw'oba tolina ssente kiba kizibu okukolako. Nze nakirabako kyovula nkyogera nkirinako obukakafu. So nali wa mukisa abantu banziruukirira mangu ne bakubira abantu ate nali abantu abamu bammanyi nga n'emikutu ndowooza gitandise okutambula ne bapositinga abantu ne bajja n'ab'enganda zange mwe bajjira n'abantu bange bano benkola nabo wano ba bouncers ne bakuŋŋaana. So tutuuka ku process eyo ey'okulaba omusawo manyi osobola otuukawo naye naye nga n'omusawo tomulaba akolako essaawa eyo oluusi bali bizi oluusi tebaliiwo. Mu kaseera awo basobola okukwatagana n'abantu bange ne basala omuwendo gwe baasala ne tugukuŋŋaanya nebaza Katonda twali tusobola tugukuŋŋaanya ne tuguwa omusawo. Bababuuza era ne muganda wange nakkiriza ogwo bakusaleko. Kuba ne wano we twali tusoose badokita abaatusookako baali balaga nti mutuufu okugulu tuyinza obutakuseevinga nga kye balaze. So twagenda tuuka e Mulago ng'olwedde bano bengenze nabo ndowooza abakiina mu mutwe abakiina bwongo bwabwe. Kyovula dokita bwe yajja n'abagamba kugenda vaako tebaakaayana nnyo. Bwe yabasaba akasente bafukasinga ku kyakufuna kasente. Ne bakakuŋŋaanya ne bakabawa basobola okusevinga n'obulumi bwali buyitirivu. Kati nze process sigijjukirako. Baginyumiza bunyumiza nga nvuddeyo. Wamala bbanga ki ku ndiri nga bamaze okoperatinga okuggyako okunzijjako okugulu? Mu ddwaliro tetwalwayo kubanga byali biseera bya COVID n'eddwaliro lijjudde abantu bangi. So dokita ya advisinga nti tugende katujjanjabire ewaka era ndowooza twasulayo ennaku 2 ne batusiibula ne tudda ewaka. Kati dokita n'abeera nga ava Mulago n'ajja ewaka okunkolako okudressinga ekiwundu okunkuba eddagala ebintu ng'ebyo. Obujjanjabi businga nabufunira waka. Waka namala emyezi ndowooza 2 ku ndiri awo. Sorry. Miss Aisha. Omanyi waliwo embeera etukawo bulamu in life. Naddala mu mbeera gye watuukamu. Nkubamu akafaananyi ng'obadde olina amagulu ga 2 right now ng'olina omugulu gumu. Waliwo akaseera otuuka ng'olina pain, ng'oli depressed, ng'oli stressed, ng'oli down. Embeera eyo wagiyitamu otya wagihandling okwekubagiza because waliwo akaseera neotukayo n'ogamba waliwo omuntu gwoba omanyi ng'olaba otandika n'okuloza oba akusuuliridde. Embeera eyo ya depression wagihandling otya ng'omuntu? Embeera eyo teyali nnyangu ate nga tevaawo nakati ekyaliwo. Naye kwegamba kyosinga kye nasooka okweteekamu nze nasooka nenzikiriza ne ngamba yes kino kituuseewo. Bwe nadda engulu nalina omukisa munene nnyo nti nalina sapooti y'abantu. Abantu bano benkola nabo ab'ekibiina kya Bouncers Association Uganda mu butuufu bambeererawo. Waliwo omwami gwe bayita Bulega Umar yambeererawo yeegatta ku famire yange ne bakola buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nga nzira engulu. Ne bantaasa depression ey'amaanyi nagiyitamu naye nga si y'amaanyi ey'okubeera mu nnyumba. Ekyo kigenda okuntuukako nze nga mbeera nzekka mu nnyumba. Omwana wange yali wa taata we nga ba family members b'embeera nabo tebaliiwo batambudde. Badda buzzi nga mbadde embeera zeka naye ewaka we nali mbeera wajjula abantu bano be nali nkola nabo. Mu butuufu bandeetera okugamba kirabika nkyali wa mugaso oba nkyetaagibwa. Bakola kyamannyo tebampa ssente tebampa kintu kyonna. Buli yajjanga okundaba yajjanga na kyakulya oba okujja okubeerawo. Ne bannyamba olw'ebigambo olw'okunzizaamu amaanyi nempita mu kaseera ako. Kaali k'amaanyi tekaggwaawo nakati kabeerawo. Mpaka olwaleero waliwo akaseera wootuuka kale nga waliwo kikaluubiridde muno gamba lwakuba ndi bwe nti oba lwakuba sikyalina kugulu n'okiwulira nga kijja naye n'oguma. Neetooloddwa abantu bangi kyenyinza okugamba. Oba okyakaaba ennaku yo omuntu nakkubira essimu ogenda okulya kyaggamba nga kisinga ne ku kikyo n'ogaakangumireko awo. So embeera eyo nagiyitamu lwa abantu be nali nnina abandi ku lusegere.
Mewekaawo tubali tunyumyamu noŋŋamba ne mbaako ekibuzo kye nkubuuza wali nina wendabye ADCF Aisha's Disability Care Foundation ne nkubuuza noŋŋamba the story behind however nange ngitegedde but n'omulabi ali ku S-Media ayinza okwagala okumanya what is the story behind ADCF. So the story behind Aisha's Disability Care Foundation is bwenamala okuvaako okugulu Abannayuganda banziruukirira the excellent n'okugulu kwe nyambadde ko Genosale ye yakugula naye nga waliwo n'abantu ab'enjawulo abaali bambuuza ki ekyetaagisa n'akusindikirayo omutwalo n'akusindikirayo ebiri ki ekyetaagisa osobole okuddamu okuyimirira oba okutambula so bambi banzirukirira nnyo naye kutujja TV egy'enjawulo gyanyambako ne bankyaza ne bansabira ku buyambi kye nnyinza okugamba abantu bangi ne banzirukirira ne bannange bano ne bajja nga bampa akatono ke bayina okumakinga sure nti nziramu nenzira engulu n'entambula kati wenamala ofuuka bwe nti wenamala okuddako engulu obulamu ne bukomawo n'ensigaza obulema naye nga ebiwundu biwona ngamba kati kitegeeza nange nina okuddiza ku bantu kati olwokuba nina omwana ate guno omulembe gwa kucelebratinga birthdays nze sizicelebratinga kuba bazadde bange tebazinkolera naye nagamba omwana wange ne mutuuza nga tanabona kutegeera bulungi namugamba manyi from today nyinza obutaddamu kucelebratinga birthday yo since abantu banyambako nafunye accident ne babeerawo kana ngenda kozesanga olunaku olwo kubanga olunaku olw'essanyu lwennina olusinga mu bulamu kufuna nange ngenda dukozesanga mbeeko omuntu omulala gw'empaki essanyu oba akaseko ku matama. So the story behind the Aisha's Disability Care Foundation is nti buli lunaku lwa birthday y'omwana wange akasente konna oba nga nengena muteekamu 5 oba 2 oba 3 ngula kasukaali oba nnoonya egy'esatu n'entambula mu butuufu n'ensengejja n'entunuulira mwono n'entuna n'ono n'emutuna n'ono n'engamba naye gino 3 bwenjiwa ono giyinza omukyusa ku bulamu naye nga focus ennene eri ku muntu abanga mulamu n'afuna ekizibu eky'amaanyi nga kye nafuna. Abantu bangi mu nsi muno ababanga bwe nali nga ndi mulamu neekolera bulungi ntambula ntuuka buli wamu n'afuna ekizibu nga kye nafuna nataddamu kuyimirira obulamu bwe ne bukomaawo mbasanze bangi nga mubutuufu byakoma nga bw'aba yali yapangisa omuzigo e Kampala yakomako ogwo mwezi bwe baamala omusalako okugulu baamala omuggyako omukono oba bwe yava mu ddwaliro yatikka buli kake nadda mu kyalo gye yali azaalibwa oba n'afuna awantu just we yeegoma nga kwegoma weegomye naye nga mutuufu olaba obulamu tebutambula kati noonya omuntu ng'oyo kano ke mbadde ngenda okwongera omwana wange kuba yemanyi asobola okufuna ekyokulya asobola okufuna ekyokunywa buli lunaku nenkakwata nenkawa oyo omuntu obala omutima omulungi nange abantu bandaga omutima omulungi omuntu bw'akuwa omuddiza kati eyampa ayinza okuba yali ayina nnyo kati nange nnoonya atayina nemuwa kuba nange mubutuufu mu kiseera ekyo nali neetaaga obuyambi nga bw'omanyi Uganda buli kimu okigula ekintu ekyantuukako omuntu yali asobola okufa immediate nga tolina ssente tebasobola kukola kuwano etegeeza waliwo mu ddwaliro wootuuka kati according to your experience ne bamulaba omuntu ng'afa simply because talina ssente asobola okufa ekyo nkirinako obukakafu ate oba olaba asobola okufa ng'asoose na kusasula ssente ate olwo bw'aba taziina nga ate buli kimu kyakugula ate manyi mulago yabwerere ekimu gyekiri mulago ya gavumenti ekyo nkikkiriza bulungi n'ekizimbe tukiyina n'abasawo tubayina naye mu butuufu ebisinga byakugula n'ebimu ebibaayo abavunaanyizibwa tebabiwa bantu n'ebimu ebibaayo mu ddwaliro abavunaanyizibwa tebabiwa bantu babibaguza nkugambye example ogirabira nti ne bw'oba osasudde mu malwaliro agasinga wano Uganda ag'enjawulo era osobola okufa ng'ate wasasudde ofuna obujjanjabi n'ofa olw'obulagajjavu bw'omusawo n'ofa obwa bize omusawo bwaliko
n'ofola omusawo okulwawo obutafaayo okukolako osobola okufa. Naye ate emulago gy'otuuka ne bagamba sooka ogende ogule kino ogule ne kino ogule ne kino ojje tukoleko. Nze nakiyitamu era bwe kiri era nkiraba. Nyonga okugamba tubeera wano Women's League whereby abakyala tutula nabo ku ntebe nga bwe mutulaba wano ne tugattako eri omukyala ali eyo. So bwe tuba tunyumya emboozi zino tetuva kwasa bukwasa nnako oba twagala muyigemu twagala mubeko kye mutwala because essaawa eno tuba tutunulira population ye Uganda abakyala be basinga obungi. So bwe nkyaza omukyala ku platform naddala mu Women's League mba n'ekigenderera nti njagala nkwate ku mukyala ali eyo alowooza nti tasobola nti naawe okola ki osobola. Miss Aisha nga tuvuddeyo wali eri tugende oli queen of bouncers oli bouncer ki ekyaku inspiring okuyingira omulimu ogwo? Ekya inspiring okuyingira omulimu gw'aba bouncer nakyali muwala muto eyeeyiiya manyize saasoma naye tosobola kungeya mu luzungu badde enda kutandikirawo togeza kati mubutasoma bwange kale mubutasoma nnyo natandika mangu okunoonya ssente nafuna n'omukisa mubi naviibwako abazadde nga nkyali muto kati nagezaako nnyo okulaba ki ekimbeezaawo ne baganda bange abato abalala be nali nsigazza so natandika okukola nga nkyali muto nnyo nno ddala. Emyaka gyange ngitankana I'm not sure kuba sirina gwagibuuza mutuufu naye ndowooza nti ku myaka nga 12 naliko amaka g'omuntu genkolamu nga house girl. Bwe nagivaamu ku myaka ndowooza nga 14-16 nafuluma eggwanga lino ne ngenda e Sudan okukola. Bwe nagenda e Sudan nasangayo abantu ab'enjawulo mbe nasangayo be bannaffe abo Abasudaani. Abantu abo si bangu nnyo abasinga ku Basudaani ewaabwe beeyisiza ddala mu mpisa gy'otasobola kuteebereza. Walabayo ebintu bingi nnyo by'otasobola kunyumya omaleyo naye olw'okuba nsi eri neighbor ate nkyagendayo nga tosobola byogera nnyo naye nga nabirabayo. Kati nafuna n'omukisa ne ntandikayo ka bizinensi. Mputandika ka business kali Sudan wali ogenze kukola ki? Sudan nagenda kukola kunoonya mulimu ng'omuwala omulala wali ogenze omulimu gwonna gwe naafuna gwe nja okukolayo nalina omuntu gwe mmanyiyo nanyambako ne ŋŋenda. Bwe natuukayo ne ntandika okunoonya omulimu nagufuna mu kawoteeri nkuweereza emmere ne ntandika okuweereza emmere. Kati nkuweereza emmere omwo mutuufu nalabiramu ebintu bingi saakikola bbanga ddene kati neefuna akange. Mu kufuna akange nalaba ebintu bye sitalabangako ebitali wano Uganda. We thank God for that. E Sudan munnansi bwe bayita Omusudaani omutuufu asobola okujja ku mudaala gwo gwa chips nga bwe nguyina wali nagamba mpe enkoko ompe ne chips n'obimuwa n'alya n'amala okulya ng'alina okusasula n'ayimuka. N'omubuuza ssebo mbadde nsaba ku ssente zo nakubuuza ssente zaaki? Ssente baziyita guluusi ewaabwe nakubuuza guluusi tassunu ssente ezaaki? Ng'ava kulya byakulya byo n'omuddamu otya? Gwe n'omuddamu otya tamanyi lulimi mukazi wattu oba musajja wattu. Namugaa ssente zo byokulya bw'aba takuyambye n'akuviira mu luyi ng'olina kumwesonyiwa bwe waba abalala ne bamugambako ayinza okugenda n'akomawo n'emmundu ate nga tosobola kugenda ku poliisi yaabwe omuloope ng'oloopa otya munnansi e Sudan gyenjogerako. Ate omusaba order with cash isha ne by'omugamba omuwaako ayinza okuleka ng'abiyiye ku ttaka. Sooka ompe ssente nkuwa ebyokulya ng'ayinza obbiyiwa ku ttaka. Kyekye nalaba e Sudan na experience ng'ekintu kyenyi mu kusooka nagenda nga ku poliisi nenga omusajja afaanana bw'ati ino ng'omanyi ne waabeera abeera wali bwe wati azze n'ali ebyokulya byange tampadde ssente nga bakufaako lowooza ng'olina kuddayo.
omanyi nti oyo loosi y'ogikoze ono Katonda akuyambye bazze babiri tebazze bataano bwe bajja bataano bayinza n'okubiyiwa nga bafuluma gwasanze mu mulyango gwali 4 kyekyali e Sudaani 2010 yali 2 oba 16 kye nalabayo nagamba wano omuntu ng'aba yeetaaga obuyinza ye omuntu aba teyeesobola wano yeekuuma atya waliyo gurupu etendeka abantu kubeera abalwanyi nengamba kangende njenyigiremu tebaatalizanga nengena naye munjigirize kuwakiri mbeereko fiiti oba osanga olw'olumwana ntambaala nsobola omutambaala ne mugaa sasula ssente zange lwampaka nenfuna ku training ey'enjawulo e Sudaani nengamba kati bwenzira e Uganda oba weefuna omukisa gwonna nja kukuumanga omuntu akoze ssente ze ng'asobola okunsasula mu mukuumi ekintu nga kino kireme kumutuukako kuba idea yanja nengamba singabadde ne ssente nandisasudde omuntu n'abeera wano nga ye akakaabo abaganye okusasula basasule kati nga boolaba ffe abantu bategeka ebivulu ne batupangisa babawunsa tubeere ku mulyango tumekinge sure nti buli ayingira akola ki asasula ssente ng'era bw'oba ogaanye bwe tukusitulirawo ne tukuteeka wabweru abalina ssente ne basasula ne bakola ki ne bayingira kati nange kyekyali ekigendererwa ekyokwagala okwenyigira mu mulimu guno ngamba oba osanga omuntu ayinza okuba ne ssente ze naye bw'aba abeera mu nsinga eno mutuufu aba yeetaaga obukuumi obw'enjawulo nga si bwa gavumenti nekimpaliriza okuyingira. Sudaani wamalayo ebbanga ki? Sudaani nakolerayo emyaka nga 4. Ki ekyakujjayo okukomawo wano? Ekyanzizayo nafuna olubuto. Nafunayo omuntu ne tukwatagana nenfuna olubuto kati omusana ne gunsukkako. Omusana bangamba mungi. Omusana guba mungi nnyo ddala. So nosalawo okomewo? Nengamba kankomewo eka mala okuzaala nzireyo. Sawa otandise okiwulira muli nti osobola okuma omuntu nga ntandise experience nga maze okugifuna nengamba ya bwe naddayo oba bwe nafuna omukisa gwonna saali nti bwe naddayo eka naye nagaa bwe nafuna omukisa gwonna ize asobola okunsasula nga mperekeraako ngenda kukola interview ku mukyala Aisha naye omukyala Aisha we bagamba kanyama ayinza okunkubirawo oluyi so bw'aba aleeta oluyi olukwate omanyi wetwogera ku omuntu wawulira ekigambo bouncer nga tanaba muntu oyo ekimujjira mu bwongo bwe asubira omuntu omunene asubira omuntu omuwanvu asubira omuntu tewatyamu kutandika kintu ekyo ndaba oli mukyala mutono ndaba toli muwanvu nnyo tewakitya okimanyi osobola ogenda okuuma nosanga omuntu ng'ateye muwanvu takubye woowe tewakitya saakityamu kubanga kyo owulidde gye kugambye nasooka nagaa kangende ntendekebwe kati mu kugenda okutendekebwa omuntu nga mutendeke oba ng'amanyi ekyokukola gwe ne bweba muwanvu ng'okoma eri aba asobola okukakanya kyovola tukubiriza babawunsa abafeesi babawunsa kitegeeza mubiri kitegeeza buwanvu kitegeeza bunene kyonna kifaananyi kirungi naye era kikwetaagisa okuba ng'oli physically fit ku bunene bw'oliko ng'era oli weesobola ekimala ng'omuntu bw'omukwata tasobola kwejjamu ng'omuntu teweetaaga kulwana naye muddeeno akusindikiza ng'olina weesobola okukwata mu mangu ng'ali ku ttaka ebyo bye bakutendeka mu ngeri ng'eyo so tekyanneeraliikirizaamu kubanga nze njagala nnyo okuyiga nga bwe saasoma nnyo ebintu ebisinga mbiyigidde mu nsi nkoze research emala ate nembyenyigiramu kati bwe mpulira nti wano batendeka ekiŋŋaana ate ekikwewuunyisa mu 2019 wano navaako okugulu 2021 oba yali 2021 nga tugenda okuddamu okulonda poliisi y'ekibuye nga tukulembeddwa eyali RPC by then yasaba babawunsa tubawe babawunsa bagende batendekebwe bayambeko gavumenti mu kuteekateeka abantu abagenda okulonda nange training nagyenyigiramu ne certificate nenjifuna kyekitegeeza nti bwe wanyigira mu kintu tugeze bwe bategamba nti bategeeza security nogala security kyetaagisa ki kubanga omanyi kutendekebwa okwenjawulo n'osukka ku ntegera y'omuntu omulala owa bulijjo ng'ogenda okikola training ki gye wayitamu ekifaananyi ekyo kituwe
training nyinza okugamba training gy'omanyi ey'omusirikale gyayitamu okwegatta ku poliisi oba okwegatta ku magye nagiyitamu nze nafuna omukisa nagiyitamu emirundi 2 nagiyitiramu ke Sudaani wano e Uganda katono ne Denmark katono so nafuna omukisa ogutendekebwa mu butuufu nagenda okudda wano okukola omulimu gw'obwa bouncer nga kyenkola nkimanyi. Tukyagenda mu maaso tuli ku S Media Uganda tulina omukyala Aisha bouncer. Bino nno lwaki tubireeta twagala tulaga omukyala ali eyo nti naye akola ki asobola. Mukyala Aisha woba ojjukira obulungi omulimu guno ogwa bouncer gugattagattamu emyaka gumazeemu bbanga ki? Ngumazeemu kati emyaka nga 10. 10. Challenges ki z'ofunye mu mulimu guno naddala mu mbeera nga mwoli nate n'okuba nga nawe oli mukyala? Lwaki njogera bwe ntyo nkimanyi bulungi mu ggwanga mwe tuli abantu batuyisaamu amaaso okuba tuli bakyala so challenges ki z'ofunye nga gw'omuntu naddala mu mulimu guno? Challenges ziwerako naddala ne ku kiri nga kyokonyeka ekya size even before nga sinaba kufuuka bwe nti ng'omuntu ayinza okutunuulira n'omugamba mukama wange awo toyitawo jangu oyite wano nakutunuulira n'agamba oba nno ani aŋŋamba n'akuyisaamu amaaso olw'ekyo olwa size but nze nina endaba endala ey'enjawulo nga ndi ku mulimu the seriousness gye mba nayo eyinza okukukangamukko nga bwe nkugamba nti itawali kyemba ntegeeza nti itawali naawe noga owaayi agenza okugamba nti yita wano ng'alabika alina kye yeesiga ali serious naye challenge esingira ddala okuba ey'amaanyi ate mwana tugifuna ku baami omwami akusanga ku mulyango nga zze ne mukyala wo mulungi bazze kucakala n'omugaa anko omukyala addeko wano tumukebere gw'omwami dde wali n'akutunuulira kati bw'ayita wano n'omugaa munayi mukama wange oyo musajja tagenda kukwata ku mukyala wo kumukebera so leka omukyala adde wano gwe tuba tumukebererako naye ng'olumu n'omukyala gwayingira naye si gwavudde naye waka amusanze wabweru waki wabbaala oba wonna wamusanze mwami gw'obadde ogamba omukyala kadde wali tumukebere olw'okubanga abadde alina ekirala kye yatakozesezza edda aba takyakuwulira ebiseera ebyo naye ate ku makya yajja n'akugamba omukyala gwe nayingidde naye wano essimu yange yagenze nayo yanzibye omukyala gwe nayingidde naye wano nagenza okulaba nga sikyetegeera oba alina bye yampeeredde mu byokunywa naye nga bwe yabadde ayingira bamusabye omukebere n'ayagala okukola ki okugaana so ze challenge tuzifuna nnyo challenge endala eyali ey'amaanyi ku nze mu ggwanga lino nga tuva okukola tuvaayo budde bwa kiro nnyo ddala tusanga abantu bangi mbutuufu abasajja batukolako effujjo ekiro kubiriza nnyo abakuumi b'eddembe abali mu bitundu eby'enjawulo ebitundu ebimu mutuufu mwongeze kye baziyita patro osanga omuwala nga bouncer yagenze kukola mukazi wattu ebbaala neggalawo saawa 10 ez'okumakya n'atunulamu mbeere wano mu bbaala otulo tunnume kaŋŋende ewaka kantambule nzire ewaka bakyatusasula kitono kyobula tugezaako nga bwe tusobola omulimu gwaffe guno tuguteeke mu mateeka abantu basobole tuwa ku ssente eziwera ate ng'omuntu bw'aba agenza okukola bambi afuna ssente ezimumala nafunako transportation nafunako kyokulya n'ebirala tusanga abavubuka abo ab'effujjo batuchallenginga nnyo ku makya nnyo ddala nze nebaza katonda tebyantuukako nnyo naye lumu era nakyo experiencingako nga nzire ewaka nva kukola nonsanga abayaye ne bantiizingaawo ne bansikako ensawo yange ne bansikako essimu abakyala bangi babisanga yemu ku challenge esinga ew'amaanyi mu mulimu guno gwe tukola namwe omufuna abababba bayitirivu jjukira obeera wekka mujjukire eno gye tukolera tukola bangi era tebadiployinga kanyama omu mu kifo babeera bangiko bawera kati oli ayinza nakukulinda awo n'agamba omwala gwe nsanze ku mulyango mumanyi ayita wano nga nnyuka n'akulinda ng'onnyuka akasawo ko tokasigaza essimu ye togisigaza so challenge eyo ekyali nnyingi nnyo mu babouncer Uganda police eyongeremu ddala ku mulimu budde obwo obukya
abantu abasinga tebaba balungi abatambula abantu bangi abakola ekiro bafunyamu obuzibu bw'amaanyi bajja ne bana abakyala nawulirako abeyangamba abakyala abatambula nga bagenda ku makya okugula ebintu mu katale nabo bababba kuliko bamaama bano bankeera mu butale saa 11 kusuubula kuliko bano bankola mu mahotels agasinga bakeera kubajjukira omukyala akola mu hoteri saawa emu baba baagala akatogo nga kayidde kitegeeza jjava ewuwe saawa 11 saawa 11 nga zaalina ova ewaka ezo saawa ziri risiki nnyo bannansi si ku bakyala ffekka wabula n'abannayuganda abalala si ku bawunsa yekka wabula n'abantu bonna batambula ekiro oba obudde obwo nga bukya bonna baba tebava mu kukyakala bonna baba tebava mu bumenyi bw'amateeka twetaagira ddala obukuumimu saawa Miss Asha omanyi emirimu gyo gye tukola waliwo naffe olumu ne tutambula noga naye nakola eno emboozi naye sirigyerabira kati nawe waliwo kati nga mulimu gwo gwa bouncer waliwo memories ezo ze wali osanzeko noga eno yo sirigyerabya wali otuseko mu mbeera bwekyo mbwa bouncer nga nakayingira omulimu guno ebbanga si ddene ng'ebbanga si ddene omwami yatujja wano n'atutwala esaidi z'e Masaka eyo oyita Masaka mu tawuni ng'eyo oba ng'agenda kyotera tuyingirako munda eyo ng'ategeseeyo ekivvulo yatujja e Kampala nga tatuwadde ssente yadde n'ekikumi naye ng'omulimu nze nagukutte tulina sisitimu wano omuntu aleeta omulimu mu ofiisi kati ne mugutwala kati gwagututte gwaguleese gwoba obuuziwa buli kimu gwoba ovunaanyizibwa sente ziriwa tumala okukola enkuba yatonnya bambi kiraya nti waffe ndowooza ekivulu ne kimusala si ndowooza wabula ne kimusala mwalabira ddala nga takoze twalabira ddala nti takoze tatuwadde sente nga tuva wano wadde ne transport ne twepakira ne tugenda tukole omulimu tumaze okukola twakola kanyuka saa nga 10 ez'okumakya tunyuka nga yatuwadde omulimu tumulabako enkuba yatonnya okuva ssaawa nga 4 mpaka ssaawa ezo ez'okumakya nga bukyanga etonnya ne tube tukoledde mu bugubi bw'amaanyi era gw'osigala okola abantu abatonotono abazze olina obbafaako olina obbalagawo okuyita n'ekyokukola bwasa n'obutebi kiri ekyali wali anti abayimbi be yalanga abamu tebajja okulwanagana ne kubeera awo ebintu ne babyasa tumaze okukola okw'amaanyi mukama waffe olwalaba ng'ekivulu sente tazifunye wadde n'otuyita atugambe nti mumanyi sente sizifunye naye nja kuzibawa ye kyeyakola yabula bubuzi ng'abulawo kati mu kulwanagana kuno munnaffe omu omuvubuka bamukuba yalwana ne kasitoma n'amukuba eccupa eno n'emusala tutuuka okunyuka twagenze tebanatuwa ku sente tetuyinaamu zituweddeko tulina okudda e Kampala tulinako n'omulwadde embeera eyo yankalubirira nnyo nendabira ddala ng'eno challenge ebadde y'amaanyi kati nze nzekka ne neewa ne ngamba kasitoma waffe omulungi anampanga omulimu ku sente z'onaatusasula osookanga kumpangako ezisinga obungi at least neefuna abantu ze banaalya neefuna ezinaakola ku bigwa bitalaze neefuna ze naapakiza abantu okubazza e Kampala gye mba nabajje kati wabagamba otye lwe wali nabo nabatuuza bulungi nnyo ne mbannyonnyola ne mbagamba ssente tebatuwadde ne mbagamba mukama waffe wedda namubalaza edda mwe mulinayo mulaba wano tugende tumusabe ebiseera ebyo twali tukyalinamu n'embeera eno ey'amaanyi etakyaliwo kati ey'abakanyama ne bagala tutwale ebyuma tutwale ebintu ne mbagamba nomanyi nti akuwa omulimu aba mulala ne nannyini byuma mulala banaabimusa nembuuza ye kati otwala omuzindaalo tugukozesa ekife tuli babbawunsa tukuuma bantu ate otwala bayinza n'okugamba nti olwo obanga eyabbye nembasaba nembaga yenna alina gwasobola okukubira amuweereze transport akube nga nange bwe nkuba essimu e Kampala nabo bali atuweereza ssente tufune emmotoka etujja wano naye mu kusooka tusooke tugende twewola eddwaliro twagenda ne tugwira eddwaliro akalwaliro k'omuntu kwe tutalinaako mutwe n'amagulu ne tumusaba atujjanjabi naye tetulina yadde n'ekikumi naye bwe tunaatuuka e Kampala tujja kukusindikira ssente zo kati kyesimanyi oba omukyala yatutya buti abakyala batera okuba n'ekisa oba yatutya buti olw'ennamba gye twaliko n'abantu abangi oba yakkiriza olw'omutima omulungi n'akola ku muvubuka n'amudressinga bulungi ekiwundu n'akisiba ne tulinnya emmotoka nga tetumuwadde yadde n'ekikumi
ne mugaba mukwano sikumanyi nange tomanyi naye sente zo ngenda kola ki kuzikuwa nakkiriza n'akikola simanyi oba yakkiriza ng'akkiriza olw'omutima gw'omulungi era nkwebaza mukyalo oyo ali Masaka simanyi oba yakkiriza lwakutya kiro saawa 10 jjukira abantu bakanyama nga 2 nga balumbye ekifo kyo bakusaba buyambi omusawo ezimu zezimu ku ethics wabanga akikola mutima mulungi ebya sente asooka n'abizza ebbali unlike abasawo abalala betulina mu Uganda muno naye akolaka order abasawo abasinga kabeera order with cash oba ofa oba tofa mulimu gwamu ogumukola ogwaba bouncers emitendera giri gitya nga mugenda kukola emirimu gyammwe muyita mu mitendera ki mukoma mutya engeri gye mweteekateekamu tweteekateeka mu ngeri ya njawulo ize bw'ojja ng'oyagala bodyguard tugamba no tujja kuwa omu tukuwa 2 lwaki tusooka ne tukubuuza wa woolaga netusobola twaseesinga embeera eyinza okubaayo nga tetutuuseeyo oyinza tugamba nno njagala babawunsa kubanga manja mukyala Aisha kati omuntu agenda okubanja n'agamba n'abantu mumperekereko kiba kitegeeza yabanja dda nebikola ki nebigaana ebyemirembe ebyessimu n'agamba kanfune eki ekyenjawulo so bakanyama tubateekateeka okusinziira wa we balaga bw'aba agenda kubanja abeera mulala bw'aba agenda ku mukolo ogw'okwanjula era aba mulala era mumuteekateeka bulala kati ku mukolo gw'okwanjula tuba tusuubira buli muntu yazze ku mukolo aba muyite oba aba wa famire so abo bantu bakwata nabwegendereza bazze banyumye tojja kusindika mukyala ali mu kakondo ati lisi mukwateko avaawo wotamwagala agenda watuufu alina okuba oba ali mugoye luwanvu tomupapya sobola okwetega n'agwa musango guba gudda gy'oli so ate yagenza okubanja si bwe batyo bakola mukama we bw'atuuka n'agamba nina olukusa namubanja n'agaana ebyo ebintu baŋŋambye mbikole ki bitwale n'ekiwandiiko akikulazeeko baŋŋambye mbitwale mukwana awo tebaba bakuseka era ekya kooti era bw'ojja nga tutwala essimu yeeyo ng'ogigaanidde tukwata kifuba essimu netukola ki netugikujjako kubanga oli aba alina obukakafu nti akola ki akubanja akusabye ne bigaana n'agenda mu b'amateeka n'asaba force ey'enjawulo era kyanjawulo n'okugenda mu kivvulu kati ate mu kivvulu wo byanjawulo mukuko bulala kubanga oyo tuli mu kwatendinga ku client azze okulya ssente ze kyokka tuli mu kwatendinga ku client ajja nga yeeyita Justine n'afuluma nga yeeyita Nabulya olw'ebyo byakoze eki byakozesezza munda so tubatendingako mu ngeri ya njawulo okusinziira mu kifo mwe tuli waliyo omuntu ayinza okuba nga ali eyo nayagala bakanyama kisoboka nga ndi wano naye kulo njagalayo bakanyama nga 2 ekyo ate kibeera kitya koma bukumi ngende nzimbe otambulemu ogenda ku mall emu kulya kyamisana babikola nnyo buli lunaku bye tusiga tulowooza twandibaddewo tutya buli lunaku wabayo ebivulo e Kampala oba embaga abo abantu be batubeezaawo omuntu aba ayagala kugendako outcall enaku zino content yajja ayagala kugenda kulya kyaggulo mu restaurant ennungi naye alina okuba big boss kati teri muntu agamba nti ninamu nga tewali kiraga nti oyinamu kubanga bw'oba ne ssente mu nsawo ne bw'oba oyinawo akawumbi teri ayinza kumanya nti okayina naye ekinyonyola akawumbi kwe kulaba nga waliwo akukwatira essimu waliwo akuggulira oluggi waliwo ali mu kumekinga sure oli seefu kubanga omulimu gwa bawunsa kuyimirira awo ndabe amaaso gange gabeera ku ggwe essaawa 4 kulaba oba tewali kikoonako tewali akutatanganya otunudde otya ng'olya ssente zo bw'onkolera sayini oyo ajja mustopinga talunakutuukako era bakama baffe tusooka ne tubatendeka tulagawa nti tulina bwe tulaga naye nze abantu abali osagala banneemanyize nnyo so bangwirako kubanga nze esi gwe balaba wali eri kati gwe tuteesa nawe munnange ojja kuba otunudde eri omuntu waava eri ng'olaba toyagala akutuukeko bwe ntunuulira ontemeza emirundi 2
ebyo tubibulira ba client baffe Nobimanya. oba situla essimu yo weefuula akola ki akuba kati singa mukama wange ekyo nakimugambye ne mulaba nga ajja essimu ku tebo nga tennavuga jjukira amaaso gange gabakuye najja essimu n'agiteeka ku kutumba mmanyirawo nti oyo ajja tayagala amusemberere so oli mustopingira wali nemugamba sonyiwemu katono naye akyalina byamaliriza mulindeko ate bwamaliriza tetusobola kuwa chance eyogera naye olwensonga tuba twakiteesezaako dda ate nga tukimanyi so munange abantu babikola buli lunaku abantu bawerekera okukyala ewa mikwano gyabwe abantu bawerekera okulyamu ekyeggulo n'abantu be bateesiga omanyi Uganda kati erimu bannanfuusi bangi omuntu akusekera naye nga byaseka si byategeeza nga bw'okyuka bw'oti awanika nze luli nga sinaba kufuna accident nayina enkola ng'ensingiwo emyaka egi bwe nakula neetandika okunoonya ssente nga mu myaka 2 bwe ndaba kigaanyi nga ngamba kaŋŋendeko ewalala era nze natambulako nnyo nga ngamba kaŋŋendeko ewalala so moving va mu kifo ekyenjawulo vaawo wooli ogende mu kifo ekirala ne bw'oba okuza obulamu bwo bwonna buli makindi okuza oli ku myaka 3 oli makindi emutuufu ebintu bigaanyi ate omuntu ow'emyaka 3 oba olina okubaako ne kyolaga aba afunye omukisa ne musoma oba omaze okusoma emyaka 5 oba abamu 10 tugeze tewamalako ate si olinaako okubaako ne kyolaga naye olaba emyaka giweza 3 oba 35 okyali mu mbeera y'emu kyusaamuko ova emakindi ew'okulidde w'osomedde w'owangaalidde ogendeko ekawempe ebintu byandikyukamuko ogendeko ekkololo kololo yinza obutasobolayo naye gendako ebwayiise ate ne kololo osobola gendayo kola obwawusigala mu nnyumba y'omuntu awo wokka ojja osangirawo omuntu akubuuze naye wasoma ki nga ndaba olinga ategeera mukko ku luzungu wewekange ngaakututte akujja kololo mu nju ye n'akutwala mu ofiisi okyakubiri abantu bonna bawe chance sooka obeere mulungi eri omuntu agaane bugaanyi oba agaane kukyuka naye ng'omuwadde chance sigamaziza abantu bantama abantu bazibu tokyogeramu gote sooka obaweeko chance bwe bagamba nti izi mubi sooka omuwulirize otwaleko obudde naye okyezuulire naye mulekerawo okujajinganga abantu nga tosoose kizuula omuntu ayimirira ku social media kuno kwe tubeera nagamba omukazi oyo mubi yantama naye nga takusisinkananga nako tayogerangako naawe kyebayita okusala omugambo nakuyanga naye kusinza wemulabye alabikasimwanga naye nga tayogerangako naawe so nze nzikiriza buli muntu osooka n'omuwa chance nekigaana bugaana twongere nga tumaliriza omuntu atusanga wa omuntu oluusi ayagadde kuba ku ssimu akuba ku ssimu ki ebintu ng'ebyo n'okubaako ekirala kyobaako kyoyisaawo kakati nga Aisha Media ye social media ye platform gye nkozesa bagita Aisha Media ku TikTok Aisha Media Queen of Bouncers ne namba zange z'essimu kweziri ezo essimu nzikwata era nziwuliza ne mba ngimisinze bagimpa tuyina Bouncers Association Uganda nako essimu zange kweziri kuliko n'ez'abakulembeze abalala tuyina Uganda Bouncers Federation eyo address tuyikyalina Birisofa naye nga bw'oba otwetaaze osobola okujja wano ku Kimuli building oba ku Mase building ku Kimuli supermarket ekizimbe ekyo kiri wakati wa Ntebe road ne Salama road bw'oba ova ekibuye okkirira wetanga dda ku Ntebe road kati ate n'oviirako ku Salama road ekizimbe wekisanga awo kiri opposite ne taxi park ya Salama Munyonyo wetuli n'oyingira munda eyo n'obuuza ofiisi z'ababouncer ku kizimbe kwetuli tuli kati ku floor ya wansi luli tubadde nnyo waggulu naye kati tuli ku ya wansi ennamba y'essimu osobola okuba ku 07 57 89 2233 oba 07 83 66 52 08
n'otufuna oba osobola otufuna ku Facebook Bouncers Association Uganda, TikTok Bouncers Uganda, YouTube Aisha Media Queen of Bouncers. Kwa tuli everywhere. Kyenyinza obbakuutira mwewala okusanga omuntu nga talina kibiina n'omugaja ng'ombeeremu ng'enjogera yakati oba owedde mu njogera ennyangu oba tolina backup yonna oba tolina wojja musanga mukozese essimu ezo mukozese ofiisi mujje mufune abantu tetuseera katugenda mu season. Thank you for this opportunity. Kankuba akalango abalina emikolo abalina embaga omulembe guno tukyakola kwanjula nga tolina bouncer. Omukolo gwo ogenda gutta kubanga bagenyi bootaayise bali unruly bagenda kulya emmere nga gye wategekedde abagenyi bo baddeyo nga bo tebalidde. So bw'oba olina babouncer ekyo tekisobola kubaawo. Kyakubiri abantu mubulwa ebintu bingi ku mikolo mutweyambise ba service providers bamikwano mutunyiigira nnyo naye ffe omugole yaba yatuwadde omulimu. So nammwe mutukozese mulina ssente nnyingi nnyo ezo ze mutambula nazo abatimbi muba n'ebintu bingi nnyo ebiri worth millions za ssente naye mukola n'abaana bammwe bokka nga tekubina bakuumi mujje mutweyambise tusobole obbakuuma kati oluusi tumala okukola ng'omuntu we yatimbye ebintu bye mu butuufu alaba biri mu risiki n'atugamba musigaleewo naye nga tetusobola kusigalawo fe abadde yatusasudde omukolo gwe gukoze eki guwedde tulina okuvaawo. Mutweyambise tetuli babbeeyi nnyo kuba ku ssimu 0757892233 tujja kukolera bulungi. Oli ayagala kugula ttaka anoonya dde abakuumi tujangu tukuwerekere omuvinga ssente ozijja wano ozizza wali jangu tukuwerekereko obalaba ababbi abwe babbaawo olina woolaga bino bantu ava mu banka ne ssente kumba amugoberera ye tamulaba naye bw'obeera ne bouncer bakirializinze dda nti nooyo naalabika agoberera ffe kuva mu banka ate bouncer gwe wajje mu kibiina tagendagenda na ssente zo ne bw'aba agenze nazo tumanyawo okumusanga okugjako oyo gwe weerondedde mu kkubo oba gwe watumye mukwano gwo mbujango ndeeterayo babouncer basatu kozesa emikutu egyo gye twogerako egiri genuine oba kyalira woofiisi yaffe wano ku Kimuli ku Salama Road ofune babouncer nga bajje mu office abantu abalina emikolo amasomero ebifo ebyenjawulo amabaala mu kisusiza ab'ebivvulu oleeta omu ebbaala neeweza abantu nogaa leetayo abalala basatu baleeta tobamanyi tobalinaako omutwe n'amagulu naye baleeta tamanyi gye bava naye ffe wano ezo gundi zolaba tujjuza fayiro buli kanyama bw'ojja wano oba bw'ojja mu office bwe tukuwa kanyama tuba tumanyi gy'abeera aw'okumusanga tumufuna tutya. Okay, emboozi ebadde mpanvu naye kansuubire tekulese kyekimu naddala gwe omulabi atabira wano ku S Media Uganda. Nyongalo bbako owola ng'oli mukyala ng'olira olina emboozi yo nga waliagadde ogigabanako naffe kussa n'abalabi oba oli awo osobola okuba ku 0701542372 0701542372 jangu tulabe nga tewayagala kuzaamu bakyala maanyi okuggyako ffe ffennyini tuyise ebintu bingi nga oba oli awo ogabanako emboozi yo n'omuntu temuleka kyekimu amanya tali yekka n'abalala bangi babiiseemu basobodde okulwa. So tuli kaweefu okulaba nga we inspire women, we encourage, we motivate, we educate and we uplift fellow women. So please subscribe wobanga oli mpya kweno channel ate era toswa chance kubeera nga obeera wamu ne team nga zino. So Miss Aisha tusiimye nnyo kubanga otwadde omukisa okutukyalirako wano. Nange neesiimye okubeerako wano ate era nkwebaza bambi weebale nnyo okuzaamu abakyala amaanyi weebale kulaga bakyala balala nsi nti gye bali sigala ng'oba encouraging omukyala omulembe guno tokyatuula waka nga tolina kyokola do something ekisobola okuyamba funa munno mwegatte muwandiike mweko omuntu kopi mutambuze ekintu temukola mwekka abakyala ku ntikko kati Uganda ffe abasinga n'obungi tuliko kati so tokkiriza kujogebwa bwenjogera nti abasajja bagenda kunyiga president ayinza okuba omukyalo omulembe ne gutunyumira essaawa yonna. So thank you so much, subscribe for more. Thank you Miss Aisha. So bingi tugenda kuba tubiraba but thank you so much,
subscribe. Nsigala nze na Bulime Esther wano ku Atalk with Essie, Essie Media Uganda. Mbagala nnyo. We'll meet next time. Bye bye.